NUP. Everywhere. People power. Our power. NUP. Everywhere. Kunga busoga kunga. Kunga busoga kunga. Kunga busoga kunga. Hello. Bana mulio makamu. Bana mwebale ino kuwajira mwebale irala. Mwebale bakagwa mwebale. Mwebale bana babusoga mwebale. Bana chino ticha bulido. Chino temulikola. Muli kusukuma message okweto Lawrence yona mwebale irala. Olwaleero unakurikulu mungane ntabule n'imidumo nayogera Uganda nakobalusoga tina ekyo tukole kamiksi. Okay, katali ku byuma njagala otuke mu tebo otereze microphone eno bulungi gwaine essimu yo nyiga akapesa akaliko recording. Gwe ali ku TikTok oba ku Facebook njagala onyige akapesa ka live. Gwe aliyeyo ali mu kulaba live ku account ya muno njagala onyige akapesa akashare. Kubanga wano wetuli twagala buli omu abeere ng'awulira. People power. I'm telling you, I'm interrupting a speech of President. People power. Our power. Everybody. Everywhere. Politicians for just being seen. They must be good people with good intention naturally. I'm glad with Kyagulanyi here. Ghetto TV live. You are watching Ghetto TV. Abazeya basaze deal. When I was in politics of that level, we were in contact, and I asked him, why don't you come and save us? And he said, yes, it is never too late, I will come. And he has come. Tewali kukuyisaamu liiso nti kuba tali kino oba toli kino. Oli wano ku lwa buli muntu yenna. People's power, ku lwa Katonda. Oli ku Makomedia TV. Order there.
Mairenga ndiko bati nengene netukirizirio mu ruzungu aye ndiko kubango mwange ono jota Mairenga tukari tulimu egurediga hansi yali mukulembeze ngaswena tukari tusengerera nitubonaga namwe kituufu ekyekiseera kyalituuka obukulembeze nibuiza era buno bwizire people power our power people power our power Banange people power our power omanye buli lunaku tubako kye tuyiga tetuli wano kubanga ffe twasookawo tuli wano kubanga bamuzeeyi baffe batusookawo era abaana baffe bagenda kubanga weebali kubanga weetuli olunaku lwaleero olunaku lwakibwa nnyo njagala okwebaza muzeeyi Baite ne ttiimu yonna yonna bemuze nabo twagala okwebaza okutuwa amaanyi n'okutuuzaamu essuubi muze mukiraba okumala ebbanga ddene nga bazadde baffe bano be balwanirira independence balwana n'abazungu ne babagoba ne bateekawo abaana baabwe era mu kiseera ekyo nga Uganda ekyafugibwa abazungu bazadde baffe baakaabanga nga balina essuubi ti one day bajja kufugibwa abaana baabwe era ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gw'e10 omwaka gwa 1962 bamuzeeyi abo basanyuka bazina amazina abalala baakaba amaziga ag'essanyu nga balaba omuzungu agenda nga balaba abatunye chance okulemberwa abaana baabwe balowooza kwolwo olunaku mumpulira bulungi kwolwo olunaku balina essuubi nti amasanga ag'ebbeeyi gonna agabadde gabwano mu Uganda golidi embaawo n'ebintu byonna eby'omuwendo ebadde bivangano nga bitwalibwa abakolonalisi balina essuubi nti kaakati bigenda kukola kutereeza bulamu bwabwe abali awo saagala muntu yenna akyankalanya nga mpa abantu obubaka buno saagala muntu yenna ayogeza abantu nga tuwa abantu obubaka buno kubanga eno nsonga nkulu. This is a fight of a generation. N'olw'ensonga eyo abali awo njagala tubeere concentrated ompulira bulungi wano wentunudde. Stop that and let the people concentrate. Kakati bano ono muzeeyi okubeerawo kwe, this is a history. Ono muzeeyi n'ab'emyaka gye bonna bonna ebyafaayo byaffe mu 1962 abaddugavu bannaffe baatekinga over Uganda nefuna independence, bazadde baffe ne basanyuka abaaliwo, naye essanyu eryo teryalwawo kubanga wayitawo emyaka mitono nnyo 1966 okulwanagana ne kuddamu, okutemula ne kuddamu, nga ku luno abatta abantu tebaali bazungu, baali baddugavu bannaffe. Era enfuga bwetyo n'egenda mu maaso all through Idi Amin rule, all through Obote rule. Waliwo obukulembeze obulungi, yes, waliwo enkulaakulana, yes, naye waliwo okunyigirizibwa. Era abazadde baffe nga bali mu myaka gyaffe baakuŋŋaana oluvannyuma lw'okulonda mu 1980 nga tewali bwenkanya, okutta abantu ne kuddamu. Museveni n'akonvinsinga bano bamuzeeyi ne bagenda mu emyaka 5 ne batandika olutalo. Olutalo lwagenda okuggwa nga bannayuganda 50,000 half a million battiddwa. Ne newankubadde abo abantu baafa, newankubadde waliwo okubona abokw'amaanyi, bamuzeeyi baffe abo bakigumira, bagumiikiriza ne bagamba every kind of sacrifice is worth it. Ne bwe tubonaabona tutya kasita tuba nga tutuuka mu Uganda gye balowooza nti Uganda empya. Kubanga John Museveni bwe yali myaka gyange yajja n'abagamba nti baleese 10-point program ng'ekyasooka kwekyo gye democracy, okuleka abantu balondeyo abantu be baagala, kwekussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu, human rights n'ebirala ebifaanana bwe bityo.
babasubiza enkulakulana babasubiza okukyusa mu byenfuna by'eggwanga babasubiza obulamu obusingako era mu 1986 gwe nalina emyaka 4 bangi kumwe mwali temunaba kuzaalibwa bameka baweza emyaka ngoweza emyaka 4 okugenda waggulu okiraba bangi kumwe mwali temunaba kuzaalibwa naye sacrifice yali egivingiddwa era byatandika bulungi naye nebiddamu nebifuuka bwe bityo kati wayisewo emyaka 40 bukyanga Mr. Museveni atwala eggwanga lyaffe wayisewo emyaka 40 neto betwalinga bato nga tusoma ku Jinja nga tusoma ku Owen Falls Dam nga tusoma ku sugar production nga tusoma ku tourism ebyo byonna bwempita eno ndaba kisiikirize. I see the shadow of that dream. Bw'oyita mu Busoga oba toli mugumu bw'oba omanyi greatness oba ekitiibwa kya Busoga bwe kyali osobola okukaaba. Mwenna mwalaba ku mawulire nga General Museveni yali ku Lwale nga ayise mu Busoga ne yeewuunya n'agamba bano abantu babeerawo batya mu bwavu buno. Byonna bigenze byonoonoka bwe bityo wano mu Busoga we wali abaana abato ab'obuwala abakyasinza okuzaala nga tebannaba kwetuuka. Badde bali bugweri nga ngamba abantu nti bwe twali bato ne bwe bogenze Kenya nga bw'oyogera ku Uganda mukiina ne mu luyimba lwa Busoga mukiina kubanga kyaliwo Pistol oyo mukyamuyimba nako titosobola kutuuka Uganda n'ofiiringa nti otuukidde ddala nga totuuseeko Busoga nga totuuseeko Jinja kubanga buli kimu kyalinga ku Busoga. Gabogera source of the river Nile kitegeeza ki? Gabogera the biggest sugar production area kitegeeza ki? Gabogera ku industrial area kitegeeza ki? Amasannyalaze gavaawa naye oluvannyuma lw'emyaka 4 obuuza abantu obwavu busingawa? Abaana bato abawala bakyasinza okuzaala nga bato basingawa? Abantu bato bakyasinza obwavu bavaawa? Abantu bato ababonaabona n'envunza bavaawa? Ekyo kigenda kugenda mu maaso paka ddi. So ndi wano olunaku lwa leero baganda bange sizze wano kubajjukiza nnaku yammwe. Tumaze ebbanga ddene nga tulaga abantu ebizibu bye balimu. By now buli omu amanyi ekizibu kyalimu. So sigenda kudda wano kubabuulira ku bizibu. Mweno campaign twaze tukube okulaba nga twogera nammwe. Mu 2021 tebatukkiriza kwogera nammwe, tebatukkiriza na kutuuka mu bantu nga beekwasa COVID. Kati tewali COVID. Bazze nga baggala amakubo nga tebagala tuyite mu bibuga kuba tebagala tutuuke ku bantu. Beerabidde nti abantu b'e Busoga baabaavu bazenne mu bibuga tebakyalimu kati eno mu byalo gye tubasanga naba bwe tuli wano. Manyi nti okumala ebbanga ddene twali tweyanjula gye muli sikyalina beeyanjulira. 2021 saafuna mukisa gubatuukako kwogera kuba kampeyini naye mwatulonda era ne tuwangula Museveni wano mu Busoga ne babba obulungi bwaffe. So ku mulundi guno baganda bange, ku mulundi guno sizze kuba kampeyini kuba mwannonda dda, sizze kubasaba bululu kubanga mwabompa dda, wabula nzize okubalaga bwe munaatuteeka mu buyinza tugenda kukola ki. Tumaze ebbanga ddene nga tubawulira babeera ku TV ne bagamba okay mwagala Kyagulanyi oba mulayika mwagala lwakuba muyimbi, mulayika mwagala lwakuba muvubuka munnammwe, kirayika mwagala lwakuba wageto nga mmwe nebirala ebifaanana bwe bityo. Baganda bange nagatuuliziganye missoni esinga obukulu kyensinga okwagala kwe kumakinga sure nti buli azze wano n'abo abatulaba ku mikutu kyogolaba mbagambe mukyalinge buno obubaka buli omu abeere agent. Njagala mumanye kiki kye tulwanirira. Bwe njogera ku Uganda empya efaanana etya? Twakoze ekiwandiiko kya manifesto oba promisi yaffe oba ekisuubizo kyaffe ekiri abantu b'e Uganda, ekiri eri abantu ba Busoga. Ne ku mulundi guno kubanga tewali budde bungi saba munzikirize mbifuuze nga mbifuuza ku kitundu kino kyennyini.
omanyi omugenzi basuli agenda n'agamba osobola okukola ekintu ng'oyagala kubunyabunya muntu naye ate ne wekanga ng'omuyambi buyambi bagaddewo amakubo ne batuubira okuyita mu makubo amanene ne batusindika mu makubo amabi nga balooza batubonyabonya kumbe bandaga omulimu gwange n'abannange we guli oli kumma ku Media TV era mwongere okutubonyabonya nga mutusindika ewali abantu abali obubi kubanga betwagala okulaba ebyo betuze okukolako okuva ku Mande ntambula mu Busoga naye ovayo ku makya n'akasuuti ko nga kanyirira otambulira eddakiika 30 nga wena okufaanana ng'enfuufu ezo z'enguudo z'omu Busoga tuyise ku luguudo olutulese wano ne baŋŋamba olwo oluguudo oluleeta Kwasisi Namuganza lwaki mujjukira bulungi nnyo Minisita n'abakungu mu gavumenti ya Museveni bakomplaininga kyamakubo gaffe mabi n'abagamba temufaayo tugule emmotoka ennene ezisobola amakubo ago. Njagala okubakakasa baganda bange, njagala okubakakasa nze ali wano yenze Ngobi ndi mwana waimwe. Njagala okubakakasa nti ebintu ebimu bye tugenda okukola okukyusa embeera ya Busoga kwe kukyusa amakubo gonna ag'omu Busoga. Kino kye mbagamba si kiroota buloosi kisoboka. Era nabagambye oyinza okubuuza Bobi Wine yose nabagamba agenda kola amakubo gonna sente zigenda kubawa. Bana empia diriwo. Esente ezandiko z'amakubo, esente ezandizimya amalwaliro, esente ezandiko bezebe n'ebintu byonna zibbiwa bubbiwa. Mumanyi Fenga National Unity Platform otutunulira obubbi, otunulira obuli bw'enguzi, ne bw'obanga oli kyali wange, ne bw'oba wa kitiibwa otya, ne bw'oba w'amaanyi otya, n'okwata omukono gwo mu ssente z'omusolo, omukono ogwo gye gusigala n'ensingo ng'agiteekayo. Oli ku Map Media TV. Njagala mumanye nti buli mwaka abo bwe mulaba n'amasuuti, abo bwe mulaba boogera Oluzungu, abo bwe mulaba mu offices, buli mwaka Uganda efiibwa trillioni 10. Ulira si milioni 10, si bilioni 10, si bilioni 10, trillioni 10. Kati bilioni erimu milioni 10. Trillioni erimu bilioni 10. Etegeeza batubbako bilioni omutwalo gumu. Oba muntegeera. Ezo sente baganda bange, ezo sente bwe tuba tumaze kukwata bano ababbi abazibba nga tezina we ziyita, ezo sente zokka wano mu Uganda ng'otaddeko bino ebiguudo byatono n'ebibi tubiraala ku road network. Enguudo za Uganda zonna bw'oba ozibaliridde eziriwo kati zimalawo kilomita 336. Bw'oba waliridde trillioni 10, ezo sente zibbibwa singa tuzikwata zokka zisobola okukola enguudo za Uganda zonna mu myaka 3. Bino byembagamba si birooto, Kambabulire waliwo omusajja gwe bayita Ibrahim Traore ow'e Burkina Faso yakamala emyaka 3 muyinza ebintu ebyo byonna bikoze baboyi nsobola okubikola. Oli ku Map Media TV. Tuliza teweetaaga kati Kambabulire Uganda kyeyetaaga teweetaaga kubeera profesa okola ebintu bino. Teweetaaga kubeera profesa okumanya nti olubiri balukoze bubi balukoze bulungi. Weetaaga kubeera na mutima gwa nsi yo, weetaaga kwagala nsi yo, weetaaga kwagala munnansi. Ekyennaku nti abantu abatufuga tebaagala Uganda, nowanda batugamba dda si bannayuganda. Kaakati nze bw'ondaba kati bana woningirira buti oli kubona kolasi. Nze gwe mulaba wano njagala mundabe nga mulaba luguudo. Ate nze enguudo zigenda kukolebwa ng'emirimu egisinga gikolebwa baana baffe wano. Tusomeseza aba engineer, tusomeseza abaana. Ate n'emirimu emirala gyetaaga amaanyi, muli bato mulina amaanyi, mugenda kukola emirimu ku projekiti ez'eggwanga.
banange tukiriziganye singa enguudo zino zonna nkole singa emirimu gisinga weegiri buli bakoze oluguudo olaba nga abannansi batandikirawo okulaakulanyawo abaana ba Busoga bangi nnyo abali ebweru abali mu bubugabuga abali ne Kampala kubanga ewaabwe baafuulayo kyalo abaana b'e Busoga sigenda basuubiza nti ngenda bakwata mbatwale mu kibuga nedda ngenda kukwata ekibuga nkireete Busoga oli ku Map Media TV ekyo twakyogeddeko era njagala nkiddemu nti ensi we beri planned well mu 2025 lwaki tulina ka capital city kamu Kenya aina Nairobi aina Nakuru aina Mombasa tusobola okubeera na regional capital cities wano Kampala bwebeera administrative capital oba business capital lwaki tetulina industrial capital wano mu Busoga kinga lwaki ekula edda mabega mu kifo kyokulanga edda maaso so ekyo kigenda kukolebwako baganda bange twabagamba era tuddamu okukibagamba bassebo ne bannyabo nti ffe bwe tunaaba tuyingidde mu buyinza bwe tujja okuba nga tukola tubikola ku lwaffe ne ku lw'abaana baffe emyaka gyaffe gitulaga nti tukyaliwo nnyo bwe tunakola eri ekisiru tujja kuswala bwe tunakola eri akabi tujja kufuna ekitiibwa abantu abatufuga olwedde bali mu history olwedde ne bwemubuuza tuli mwaka ki ajja kugamba tuli mu 1925 njagala okubasuubiza baganda bange nti ensonga ereese obwavu mu Busoga teri emu wabula bigatagattagattagattagatta bw'olaba oluguudo nga terusobola kuyitikako abantu babandoningawo enguudo zino bazireka ne batazikola kubanga mwagala mukyawe wammwe basobole okutwala ettaka lyammwe kubwereere oba ku ssente ntono tuze tukibagambako ekintu ekyobwavu obwavu okulaba nti ekyali kibawa ssente mukomplaininze ku bikajjo ng'abaganda bakomplaininze ku mwanyi ng'abajesu bakomplaininze ku mwanyi ng'abantu b'omuisirairi bakomplaininga ku tobako ng'ab'omufa isi bakomplaininga ku kotoni n'ebirala buli kyabugagga ekyali kireeta ssente bakibajjako tuliziganye nze ndi wano ku lwa National Unity Platform okubasuubiza nti bwe tutwala obuyinza ekonome egenda kuba ekontrolingibwa bannansi omugwira si agenda okuba nga afuga ensi bayunivesite tubawerokaminga naye omunnayuganda yalina okontrolinga ebbeeyi y'ebirime bye kikyamu nnyo okugamba nti Abasoga bagenda kulima ebikajju bakole buli kimu naye bwetuka okutunda tebakkirizibwa bitunda omugwira yalina okufuna license oba ababeetolodde gavumenti balina okufuna license ebitunda kisoboka kitya nti akabanga katono akayise tani y'ebikajjo yali ku mitwalo 25 ate nga naye layisi kakati bagisaze eri ku mitwalo 9 oba 10 so njagala okubasuubiza baganda bange ti ekonomi yammwe tugenda gikwata tugibakwase mu ngalo zammwe 5 ebirenga ekolera mmwe tetugenda koma ku bikajjo myokka tumanyi abangi kumwe mulima muwogo kati mumpulize ne kino ate kino kikulu tetuli omukyere eno ettaka lya Busoga 50% hafu y'ettaka lya Busoga lya bibali naye oŋŋambo kyogenda kugoba abantu mu bisenyi baleme kulimayo muwogo nga tobayigiriza engeri gyakulimira mu bisenyi ebyo nga tebyonoonese omukyere bagulima ku lusozi kati ndibano mbategeeza nti gavumenti yaffe ejja kuba ebayamba okolera mu bibali byammwe nga mukolerayo mu mbeera ekuuma obutonde bw'ensi so si kubagobaganyayo. That is a promise for us. That is a promise that we are going to deliver to you. Tuze twogera ku byenjigiriza olwedde twabagambye dda nti abaana balina kusomera bwereere okuva ku nasale paka ku 27 naye simira ebyokusomera obwereere kuba mu gavumenti ya Museveni omwana bw'asomera obwereere mazima aba asomedde bwereere
kubanga abasomesa tebabeerayo omwana talya ku ssomero twagala tutereze byenjigiriza omwana si kusoma busomi kubeerere naye ng'abasomesa babeerayo kubanga abasomesa tugenda batereza nga tubasasula bulungi ate nga tubasasula ku budde tetugenda kukomaawo nzize nti bagambako era njagala mukimanye nammwe abali wano ti mu gavumenti yaffe empya abaana bajja kubeera n'enkola era ku ssomero ate nga tekyetaaga ssente nnyingi twasomera ng'omwana anywa ekikopo ky'obuugi nga bataddemu ne ku mata omwana okuva ku P1 paka P7 bw'abanga alya eggi limu lyokka n'ekikopo ky'obuugi ako kantu katono nnyo naye omwana bw'abanga alya eggi ly'enkoko limu n'ekikopo ky'obuugi omwana oyo ajja kwagala okusoma omwana oyo ajja kunyumirwa okusoma twasuubiza nti gavumenti yaffe ejja kuteekawo feeding program eyo kitegeeza nti gavumenti ejja kubanga epromotinga okulunda mummwe mu bakyala especially tigwe osobola okubeera ng'olina essomero erya gavumenti lyoliisa amaki kitegeeza ebyobulunzi bigenda kubeera promoted ebyenfuna bitereere mu maka naye ate nebyenjigiriza bitereere ekyo kintu kitono nnyo ekyo kintu tugenda kukikola sigenda kwogera kusoma kwa university naye bebe naliko twabasuubiza tekyali kibaddewo era kigenda kuddayo ng'omwana wo otoba kumuyisa mu secondary naye omwana wo bw'abeera mugezi mu abaana abasoma bw'obeera mugezi nga toyagala okusoma n'oyita kasita ogenda ku university weyise bulungi okusoma kugenda kubeera kwa bwereere kubanga ezo sente weeziri ate nekino kankibagambe njagala mumpulirize bulungi nnyo tugenda kuba tetusomesa busomesa baana bagende banoonya emirimu nedda tugenda kuba tutraininga ba job creators tetugenda kutraininga banoonya mirimu tugenda kutraininga n'abatondawo emirimu tebe tuba tusoma mu education system yaffe tetugenda kuba nga tusomesa academics zokka tetusomesa balooya bokka ba engineer no musomero tugenda kubeerayo ne nya oba ze tuyita kodro esooka ya academics tubafulumize balooya baprofesa n'abalala eyokubiri egenda kubeera ya athletics mu masomero gaffe tugenda kupromotinga ebyemizannyo si buli mwana agenda mu ssomero tyaba mugezi nnyo mu bino ebyokusomesa naye tulina abaana nga balina talanta zaabwe betukitandikira ku masomero baganda bange mu generation yaffe ku mulembe gwaffe mugenda kufuna ku mulembe gwaffe mugenda kufuna abaronaldo nga bava mu masomero nga batrainingibwa mu masomero nze ntambudde ensi yonna kiralyeko ogenda n'obuza Messi yasoma ki tajja bikubulira naye emirimu egimuvaako ne sente zavaako nyingi nnyo mwe abannayuganda bwewezza emabega mu DNA yaffe mu jinsi zaffe tuli talented ku mulembe gw'amaanyi ku mulembe gw'amaanyi singa yasigala kutangirise ne World Cup wewasinga twasigala tuna ba champion ba Akibua bali ku mulembe gw'amaanyi ba John Mugabi bali ku mulembe gw'amaanyi bonna bali ku mulembe gw'amaanyi lwaki kubanga mu byenjigiriza bali bapromotingira mu ne athletics ne sports so future ya Uganda tegenda kubeera yaba kagezi munye bokka ba mu class wabula bwe talented essomero kita egenda kubeera government policy kyesomero lipromotinga talents ezo era tujja kuba nga gavumenti nga tuleta ne bakooki nga tubagula emawanga g'ebweru nga bazze kusomesa abaana kutraininga abaana mu masomero gaffe eyokusatu egenda kubeera ya arts nze mundaba nze ndi artist ate ndi wakabi mumanyi qualification ze nasooka okusoma Makerere nasooka kusoma music dance and drama era nembuuka abantu bangi nnyo baali banyoma music dance and drama naye ng'ensi etambulira ku music dance and drama kakati saagala music dance and drama saagala arts okuwandiika okutontoma okuzanya comedy nga swengere okuzina amazina n'ebyo byonna byonna tekigenda kubeera kigumu tugenda kipromotinga tumekinge sure mufuna aba Bobi Wine bangi kubanga era tumanyi tuwano tuli artistically talented
ne abana tebaba wawula obasanga bambi nga bali talented era nga balaba Museveni bakunganya nga bangi nnyo nga bayimba bulungi bazina bulungi bali talented naye nga wano kibulamu kati tetwagala okukola mu Uganda yaffe empya esembayo ya agriculture eno enjogera egamba ng'omulimi ne bakujereka oyo omulimi man twagala omulimi abeere ng'avimba twagala omulimi tubuteekemu art tubuteekemu science nze ntambudde amawanga ogenda Amsterdam omugaga owa and that guy is rich, I think he's a farmer. Oyo nga mugaga aleka mulimi twagala okikomyawo tutegere ettaka lyaffe ng'okuba mu ssomero ng'ostadinga ettaka lyo omwana twagala agenda okuba mu P7 ng'alina kyamanyi ng'alina nekyasobola okwekolera omwana nga buli level nga alina degree nga tamanyi yadde kukola mugaati tamanyi yadde kukola mugaati. So we are going to change that. Kana mawanga ga Singapore, ga Taiwan, gonna gachukula ababoda baneka abafa amalwaliro nga bafunye accident buli simple. Wano mu Uganda abakazi 20 bafa buli nnaku nga bazaaga. Abaana bato 300 bafa kubanga embeera y'ebyobulamu mbi. Twagala okutumbula ebyobulamu twakyogeddeko buli distance ya 3 kilometers okuva ku LC wajja kubaawo ne Health Center 3 naye ate buli region erina okuba ne referral hospital okubeta nedda batugamba Jinja Hospital natuuka mu Jinja Hospital nga Jinja Hospital yennyini ndwadde njagala okubasuubiza olunaku lwaleero tube munatuwa omukisa nitubeera gavumenti ya Uganda eddako tugenda kufuba n'okufuba kwonna okumeka nga sure tweruvitinga amalwaliro amanene kati nga wano mu Busoga mwena Jinja Hospital eyo egenda kubeera referral hospital nga Mulago ekyo kisoboka. So muzikirize bannange tuze ensonga zino sigenda kubaagulu nga sogedde ku misaala gy'abasirikale n'abapoliisi naye nabonna bangi manyi bangi kummwe muli munyiga abasirikale lwabakuba emigo webale maama naye njagala babulira abantu baffe abo beeyisa bwe batyo olw'ebizibu bye balina. Gavumenti manga abasirikale n'abapoliisi n'abaprison tumanyi babakozeseza otukuba emigo naye ffe tugenda basasulamu ekirungi ekisinga. Njagala okubasuubiza nga nsinzidde wano nti kyetwabasuubiza mu 2021 tukyakiriko ate tugenda nakyongeramu naye fonna okubanga budget sinene nnyo omumapoliisi n'omusirikale atandikibwako ajja kufuna omusaala at least gwa $1 million n'okweyongeza. Abasomesa baffe bajja kuba basasula bulungi nga kye basaanidde ate nga basasula mu budde. Abasawo mukola omulimu gw'amaanyi. Nze ndi mwana wa musawo manyi bulungi nnyo embeera gye muyitamu nga mutujjanjaba naye okutuuka n'osanga abalwadde nga tewali musawo yembeera gye bayitamu nga dokita alina okugenda asooka alimerimeko oba asooka agenda aggulawo akaduuka ke oba agenda asooke ku stage ya boda bugevugemu awo oba abasaabaze nga baabo alyoka agenda ajjanjaba abalwadde tekigenda kuddamu kubeera waako ekyo tugenda basasula bulungi ate tugenda
tugenda kuwa abasawo abalala emirimu bangi okumakinga sure barikinga abantu baffe. Olunaku lwa leero mu Uganda buli dokita omu akola ku basawo 2.2 ku balwadde. Dokita omu akola ku balwadde 2.2. Naye ate nga mu mazima amatuufu dokita omu yandibadde akola ku balwadde waakiri 1,000. Olw'ensonga eyo tugenda kurutinga badokita, teke badokita abapya ku payroll ya gavumenti times 6. Ng'era buli health center 3 waakiri olunako omudokita. Kati abo obuzibu bwo kujja kubeera kutuuka butuuzi ku ddwaliro. Njagala kubaakulu baganda bange nga njogeddeko ne ku nsonga y'amasannyalaze. Amasannyalaze gava Jinja wano, gava Busoga wano, naye amasannyalaze bagaba kyajinga unit 10. Eyo nitugenda gisala tugise ku 5 ate tumekinge sure buli household, buli nyumba, buli ddwaliro na buli installation ya gavumenti mu Uganda yonna, especially wano Busoga amasannyalaze gava nga waliwo amasannyalaze ate nga tebawa charging aga connectinga. Sigenda kwogera ku kyanjigiriza nnyo naye tukimanyi nti saawa zino wano wenjogerera kati abaana bakamala wiiki 3 nga tebasoma, wiiki 3 nga tebasoma. Naye ani minisita wa education Museveni kitegeeza nti bano abantu tebalina laavu ya ggwanga, nebaleke temubayombesa, bali bakaddiye, bali bakaddiye ate si bannayuganda. Katamula abana nabo yemme ansa, kati ansa yeriwa, buza muno nti ansa yeriwa. Kati mbuuza gamba Bobi bino ebitugambe kati tukole ki? Kikino kyemugenda okukola. Ansa ya protest vote. Basaba ne banyabo buli kimu okukikyusa tulina okwekwatiramu. Mbasaba bino ebintu temubirekera abapoliticiani. Nze nange saali politician mwana. Naye byannema ne waba kankyeyigiremu. Kati ne message njagala ogiwagga omuwala omuto asoma, njagala ogiwagga omusajja akola mu kibali, njagala okiwagga owa bodaboda, gwe kinyozi, gwe engineer, gwe lawyer, buli omu, omukadde n'omuto, omukyala n'omwami. Njagala tuoninge ensi yaffe. Uliriza, njagala tusooke tukkirize nti Uganda nsi yaffe. Kkiriza nti Uganda nsi yaffe. Era bwebanga nsi yo, kkiriza nti Uganda tegenda kukyuka okujjako naawe ng'otaddeko contribution yo. Newe kaba kato katya kamatalinga. Bannange tugenda mu kulonda. Oba kukkiriza abantu kusalawo biseera byabwe by'omu maaso. Kitegeeza kusalawo bagenda kulemberwa batya. Kitegeeza kusalawo sente zaabwe zigenda kuspendingibwa zitya. Kigenda kutegeeza ki abasawo baabwe bwe basoma ne bafuna emirimu basasulwa. Abapoliisi n'abasirikale omulimu gwe agukolanga bw'ayagala. Ojja kulaba omusirikale ajja akutuukeko batulaga osuwa mulaba akoliyagame waleeto osuwe bwavagame enkogigisa emana namwe mutulwanire. So bakola nabo ebintu nga tebabyagala. Oli ku Mapa Media TV nange Charles. Abapoliisi nebalaba si balabe bammwe, they are not your enemies. Bano baganda baffe, bano bato baffe, bakulu baffe, bano bakomeni baffe, bagwana basisita baffe. Bano tuwasa basisita baabwe. Bano tubeera nabo mu disco. Gwe muwala ali wano, oyo muvubuka akusindikira ka message akalaabu, oyo wa poliisi, oyo wa magye, naye muntu nga ggwe. So tuba twagala okukyusa Uganda, nabo tulina okubakyusiza obulamu, nabo beeyagale. Kubanga baweereza, twagala tubeere mu Uganda empya ng'ayambala yunifoomu y'eggwanga ng'eriko badge, ng'eriko fulaga ya Uganda, ng'ali proud. Ekyo kigenda nakukyusa bukulembeze, naye naawe ogenda kwetaaga okyenyigiramu. So baganda bange mbasaba, number 1 temuggwa mumanyi. Mumanyi nti kyetuliko kituufu. Bino bye mbagamba bituufu, mu mazima kuba mwenna mumanyi sirimba. Bino bye tukola bituufu maaso g'amateeka. Kuba naye batukwata ne bagamba lwaki oyogedde kino tebatusalirangako musango kubanga bituufu. Bino bye tukola bituufu mu maaso g'abazadde baffe, ne mugenda mu maaso ga taatawo. Nze senga wange ngenda nenjogera naga ekikulu mwana wange byokola bituufu. Oli mukambwe eno. Kagambe twogera bituufu. Bino bye twogera bituufu mu maaso ga Katonda. So mubeere famu.
mubere n'okukkiriza mumanye nti bino bigenda kukyuka mumanye nti Uganda egenda kukyuka naye kyenkusaba making sure oli part of this struggle wekubeka selfie wekuba akafaananyi okatereke ojja kajja oluvannyuma lwa byonna ogalako abaana bo bagamba olaba nange nabirimu twalinga ne ba Bobi Wine ffe twakyusa Uganda kubanga tugenda gikyusa so basaba nti tugenda mu kiseera ekyokulonda gino emyezi 3 gyetulina gino emyezi 3 gyakugezaako okuŋŋaanya buli omu mutambuze meseji eyo abantu baveeyo mu bungi balonde ate tebalonda bulunzi wabula bino byembagamba sirinzekka nabagamba bino mwasobola okufuuka Kyagulanyi era bakyagulanyi mugenda balabeeyo wamwe nga bazze abasajja n'abakazi nga bazze ne bembasize nabo mujja balaba bajja kuba n'akabonero akabonero kaliwa bana akabonero nako bajja kujja ne ambulera njagala basaba abantu b'ebisoga omuntu yenna najja ne ambulera ffe tumaze okumupepeta tumaze omubuuza ebibuuzo byonna tumaze omuyigiriza sitayiri yaffe tumaze omuyigiriza byonna omuntu yenna najja ne ambulera mbasaba mumwesige mumulonde mumwesige musindikeyo atukiikirire abakiikirire mwone embeera okuba nti mwena minisita naye minisita kyakola ekyamaanyi kwe kuleeta emmotoka ey'ebbeeyi ku kyalo n'agizaayo no baminisita b'emu gavumenti ekulembera Kyagulanyi bagenda kuba bajja nanguudo bagenda kuba bajja n'amalwaliro bagenda kuba bajja naddagala bagenda kuba bajja nabikozesebwa mu kusoma so mbasaba baganda bange mwenna mwenyigire mu kulondaku mwenyigire mu kalulu kano muveeyo mutambuze message eno buli wamu ate tumanyi nti tubadde nga tulonda naye nga batubba naye mbasaba ku mulundi guno sitepu esooka abantu baveeyo nga bangi ate muzimbe eggaali zammwe tebabatiisatiisa tebamanyi babataddemu obusajjasajja babataddemu abasecurity naye tebabatiisa kubanga tusobola okukola ebintu ngeno gavumenti temanyi Uliriza Museveni mulowooza muyekera Museveni atedda awanyeeze mu banda oli ku Map Media TV okubakakasa nti ffe tugulira ababanda twazimba ekitebe wano Iganga nga kirinanye poliisi ne tubeera nakyo okumala omwaka mulamba nga tebamanyi kaki kyebagamba twazimba ekitebe Embarara opposite Independence Square nga tebamanyi netutuuka nekigulawo njagala okubabuulira bwe tusalawo tusobola okwekanga ku makyanga Museveni nga tuli mu kisenge kye Map Media TV njagala mubere confidence Museveni tusobola omuggyako bannange tusobola okumuggyako gamba muno tusobola okumuggyako kinaba kimugamba tusobola okumuggyako kati abantu abali wano uliriza abantu nga bwe muli wano abaana abalanga bali bulungi abeekamuli ne bavaayo abeeyiduli ne bavaayo abeebusiya ne bavaayo tukyali mu Eastern kyokka n'ab'Ebuganda nabo baanyiga dda n'abegumu nabo baanyiga dda tusobola omuggyako nekyo twagala okusooka okukola twagala tubeere ne legitimacy eyo baganda bange mugende munonde mugende mulonde NUP bwe bamala okutulonda ne bagazanyira mukwano kaffe maama mukole pulaani ezo mukole enteekateeka ezo ekiseera kigenda kutuuka ekiseera ekyo bwe kinaatuuka tuveeyo baganda bange ekiseera ekyo bwe kinaatuuka tuveekulaniwe obuwanguzi bwaffe kitegeeza ki once and for all bwe tunakyusa embeera eyo tugenda kuba tukyusizza temugenda kuddamu kunywa mazzi ge gamu n'ebisolo nga mugasomesera mu bibali tekigenda kuddamu kubeerawo mujja kuba n'amazzi ag'okunywa malungi nga gagiramu payipu ne gatuuka ewammwe nga gali filtered ate nga buli kidomola kya nusu 10 si 100 naye 10 temugenda kuddamu kulala maaso wamuvugira emmotoka oba pikipiki ku nguno nzino enguudo embi tekigenda kubeerawo ekyo kibasuubiza nga tuli wano tewali agenda kuddamu kubagoba mu ttaka lyammwe nti temulimiriramu muceere tewali agenda kusalawo ng'olina ebikajjo bye n'agamba tolina right oba tolina layisinsi ebitonda tekigenda kuddamu kubeerawo Uganda egenda kubeera yammwe mugenda gyeyagaliramu
obudde bugenza tutulina gye tulina okuyita naye njagala okubasuubiza abaganda bange nti bwe muva wano ne mukola kye mulina okukola buli omu nkusaba obere agent buli omu nkusaba obere agent buli omu nkusaba obere agent take it upon yourself gamba muno nze Kyagulanyi kiremo kigambe nze Kyagulanyi oba Kyagulanyi enyini abempadde kati ani agamba nsaba mutulonde naye temukoma ku nze tuna bakandideti baffe abagenda okubeera mu paliamenti yaffe empya kamba nsoboleko nga bwe bastepu za fwadi tulina abazibu ali MP Bukono County. People power! Our power! NUP! Everywhere! Kunga Kyagulanyi kunga! Kunga Bukono kunga! Kunga Ibukula kunga! Kunga Dominic kunga! Kunga Nabweyo kunga! Kunga Kibale kunga! Kunga Nangone kunga! Kunga Namutumba kunga! Kunga Bangamachama kunga! Ra! Cha! Banange mbeba subizyanga! Ntibana! Egavumenti tukulembera abamukali mugumba! Nima koba! Ntibana tuli n'omukali abyala ngala amachina manjinga galobeta nukulebeta! Amachi galobeta nukulebeta era makoba uyekigaine mukikwase Robert Kyagulanyi Sentamu mwaka 2026. People power! Our power! Nabalino! Wabulaba! Olaba ekibuli! Kati bwemutalondo ono omwana muli kuki naye? Kati ateeka mbaletere ono bamuyita Musobeka Farida. Ekisaba Moba Women MP ajje tulwaniridde emiryango mwenna. Neyanziza nnyo President waife ow'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu, the elected President of the Republic of Uganda. Bana abeera mutumba muliwo, abasaga muliyo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Musanga yebesibwe, bweza bali oluuyi lule. Ombakobanga nti Ngoli ali kujja kwiga tukyalira wano tumukobera ebizibu ebitutendisa nga tukubona yo nti Ngoli yabundugusa. His Excellency Baba ndiko bantu batulabanga tutuse mu Uganda empyaka abena mutumba abasiki tuli balimi ba maido tuli balimi ba mwogo tuli balimi ba mutyere aye bamama banga ni baba bange tubakidi nti bali kuba ko okupima mita 15 okuva ku kibali otuka ku lukalu mama na basaininga na mayina gaabwe baida kuira oluvannyuma lwako batinane ya saininga wano nga tibatosobola kuyiramu awonga bamaze okuba na gabijire ndisaba baba nti tubatingire mu Uganda empyaka tufuna yekyuma akutulira yoko kyuma nga kikamula mwogo nga mwogo yava musitati totona muchoka era nga mwogo yava mu feed animals era nga mwogo yava mu manure akisi tinabena mutuma mufuna kwa milima abasoma n'abatasoma akisi tinabasoma tubalanga mwafusila nanti mukebweye tukuwaye mwezi emitwala 15 bane bagende bamabonda ngofisi de batasomerera nene sawa tukola ki tubakobera ekintu tukukoye obusaka bwako batimbe amakosa atya Liko Map Media TV. Mama, ondidukiza senga wange. Nono senga wange ng'akaali muto. Bana mutulondera omukyalo ono. Ulira quality gye mulina. Nze mbibakwasizza. Nze mulinze. Kakati njagala muganda wange mubanjulire MP waffe wa Busike. Basalirwa Ali, come say what to us. Neyanziza several presidents. People power! Our power! NUP! Everywhere! Even here! Neyanziza abantu mwena omusoboye okuwulira omulanga guno mwaida mubitibwa bye mwidiremu ate mwamala mwagula ni Uganda yaimwe wano twogera mu Lusiki nti ng'otako mukali omusa oba kutuma muntu omusa oyondanga musa oyondanga ani ate ninze basalirwa musa
So otulina omukisa munene ino nti disitulikiti ya Namutumba ono okuyita wano yaida mu maina eyali emupya ebiseera ebyo baali bamweta Musa Mutabaali. So kusaawa dino mufune kabiri basaalirwa Musa nga nabbi bwe baamusindika tusobole okukola ku bintu ebyo ebiruma Namutumba disitulikiti okutwaliza awalala. Pasita yangerakako ekigambo nti londa basaalirwa Musa ku lw'eddoboozi lya Busoga mu Uganda. Sabo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwetuleta Ngobi ewaife wano mu Busoga. Baba ntuuse okusaba nga mamba bwakobye otugemere ku kinene ino Namutumba n'erimu enguudo edusobola okujja okwetoloola disitulikiti yonna editwetoleire ate twamala twatuuka ne ku mawanga agali opposite niife nti oluguudo oluva Namutumba disitulikiti making sure nti ku lunaku olw'okulonda mu bookisi nga bwe muliwo bangi muti tobuukanga kabookisi olw'essanyu eringi kubanga olina kutiikinga ofuluma akabookisi bakobe nti ako kafiire. Woba oli wakinku mutaaku mu kabookisi mwene omwo ate awali ambuleera wonka niwootiikinga okusobola okumala kuneyiwanga. N'ekindi musaka muyikaikane ndigezaako okubakola nti ambuleera nimwaba n'enkumi 5 osobola okugigula waawo omukazi ng'ali kujja okuzaala. Aye ate baasi eyenda bagaiga ate etambulira ku kolansi ate ife tuzira kolansi oba asaana abitawa. Mulonde ambuleera people power our power LUP everywhere iko ne Kyagulanyi webalino baba webalira muna oli kuja mu parliament kakutereze ku netai. Amina. Ono MP mwene kakano kambandulire district chairperson waife wagaruka. People power, our power, NUP, everywhere, even here. Kunga Namutumba kunga, kunga Mukono kunga, kunga Musiki kunga, kunga Kyagulanyi kunga, kunga Yakuti kunga, everything is soil, Yakuti oil, Mukisazi, Yakuti oil, Sairezi, wakaruka Yakuti Mukosi. Chairman sisa za Namutumba district alikuiraku ate chairman wabaise kunigirizibwa Namutumba ni Busoga yona okatonda aberaimwe 2026 tutikinga ambuleera okuva wansi paka waigulu mwami Museveni yerwa kitula ataita kuba banda sente da PDM dali kuba yona. People power, our power, alo ono chairman mwene chairman omidukiza zijukide abayi waliwo gwe babasomeza PDM wano kati oyo poteya bwe mumala okunonda tewali ababanja tewali akolaki tewali tumubanja kati teyisabira enzekere abuzeko dakika ndala yonna. People power, our power, everywhere, NUP. Owekitiibwa President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine o President waisu eyalonderere afuga ate nani yali kwiraku oikirire enkyusa olulimi nkozesa olulimi olwebeeta Lusiginyi ekiretasaano nti Busiki kiza ku lulimi olwetebwa nti Lusiginyi. President oikirire enkobere nti abantu b'e Busiki abantu b'e Namutumba bakutaka ino era bamalirivu bategeera batulyamu enkwe
nibakoba agisabirye nibo salongo byala balongo oizota aje busiki baba nkula oikiriye nkula parenti sobusoga nisoba y'Nyanza ayo tukai tusobola kulya ku byenyanza iso na ufulu babutuguliriye ku nisobano ebyenyanza byetulya tubyeta bunkenke nimiro ekibyetesa bunkenke birina magumba mangi bitono ino egavumenti beyatulekeire banani banonga nkunga ntinza mu Busiki North nyamu constituency president omafirire obasogwa onsaju ninsali kulemere constituency eyo okununula Uganda eno nga tusalire watukubomubala tukulonde ngo president waisu airaku Robert Kyagulanyi Sentamu NUP everywhere banya twale tulonde twale tukabanze twale tukakume paka nga tutukire president waisu omuntebe ne yasiye. Okay, banange tusobola okwogera paka ku makya naye message mugifunye ekisemberayo ddala nina kyali wange bamuyita Wakabi Smart. Wakabi Smart wano wewaabwe. Wakabi Smart bamukwata ne Bobby Giant, bamukwata ne Waiswa Mufumbiro, bamukwata ne Akiriwo Kivumbi, bamukwata ne Edi Mutwe nga balwanirira ensi. Njagala mumanye nti byetuwaana n'okujjayo abaana baffe netujja baddeyo. Bwe nabadde ezijaano Wakabi Smart yaŋambye batuuseeko obubaka bwe bagambe gyali mukomere luzira naye abaagala tagenda kupowa agenda komawo wano nga hiro namwe mbere wano nga muwaana nga manyi wali ekyali wammwe mwebale nnyo mwebaliridde abaganda bange mukkirize ŋŋende tegekeka nsiiti y'okulayira tujja kwevaako tujja komawo wano ng'enguudo tuzikoze nga mwine eddembe lyammwe nga tewali abanyigiriza mukama abankumbule kigomba bongere enkabi mwebale nnyo mwebalire irala. Oli ku Mapu Media TV. Thank you.